Nze namusinkana nakajja mu kuyimba mu 28 oba 29 2010 awo okudda nga paka nga mu 2011 olwokubanga Diamond yali bali bampangisa nengenda ne tukola tour ffenna nga ndi naye abadde musajja owokwogera ekimuli ku mutima teekwekerera nti oba Lutalo tamwagala gambirawo nti sikwagala olw'ensonga eno neno bw'oba osobola okwetonda ne weetonda bw'oba tosobola nga naawe olaba gwe mutuufu ne mwatika naye nga tali muntu lemanye limu omuntu abeera takwagala anakusmilingira anakola biki yabadde straight forward muntu alaba nti okola ekintu kituufu nagamba kino kituufu n'alaba nti okola ekintu kifu okusinziira ku ye nagamba this is not right. Buli omu ayina engeri ye nange nina benvuma lwakuba nze mmanyi okweggalira mu motoka naye mbavuma nga neggalidde omundi omonzekka era ne mbavuma kati gwe waliwo lwe nakuvuma mu motoka omwo kati ate eriyo oli nga yalagirawo nti munyiivu so buli omu ayina bwanyiiga nze nsobola okuba nyiiga nnyo n'okusinga ye naye nga ninawe nyiigira n'enkomaawo kati nebaayo oli nga anyiiga n'alagirawo nti nyiize ovuki yasinga okuba omulungi eri family ye ne bafanzi be family ekisooka tugigumya ti Mukama ayina ensonga ze ffe olaba betulabidde wano eno tumwagala okukamala twagala atuveeko nene yamutonda amwagala so nsuubira nti Katonda yamuyise ate bwasalawo nti kino kibeewo tetukigaana so family manyi bino bintu tubyogera buli omu akyogera nti tugume okugumako kuba kuzibu nnyo eri omuntu gw'obadde oyagala omuntu gw'obadde akolaki naye tewaba kyakola. Nabyo Florence Michelle stage name Tasha Michi tuli wano ku National Theatre ku lw'okunyora kwa munnaffe yatuvudde ku maaso Honorable Kato Lubwama omuyimbi munnakatemba era ng'ennaku tulina nnyingi nnyo tuli mu kukungubaga olwaleero balese kasiketi ye wano ku National Theatre kubanga abadde muntu wa theatre. Ndi wano n'omwami Lujja ssebo tusanyuse nnyo okulaba wano Kato Lubwama obadde omumanyi ngaani? So babuzaako mwenna abatulaba ku Capital Music okuketola ensi yonna nze Lujja mukwano gwammwe kyali wammwe tuli ku National Theatre naye nga ku mulundi guno si byasanyu ku mulundi guno mbeera ya nnakumukko matches tulina okucelebratinga ng'omukulu we yalaama era wano we tuli ku National Theatre endongo egenda kuvuga paka gye bunaakeerera bwe banaamutwalira ku St. Matia mu lumbe omusabira tugenda kusuubira ba celebrities bonna okujja wano bannabyabufuzi bannakatemba ajjukira nti omukulu Kato Lubwama abadde munnakatemba abadde munnabyabufuzi abadde mukozi wa radio abadde nawuliddeko nti abadde n'ebyuma ebikola kasooli ebyobuwunga kitegeeza nti abadde munna bizinensi okutwaliza ewamuso bintu bingi nnyo byabadde akola abantu bangi nnyo bayambye so okuvaawo kwe libadde buli amaanyi naye nga tusaba nti waavudde at least alina baaleseewo nga nawe oli omukwabo kakati yalaama omukulu yalaama ennaku 7 ng'akyali ku nsi okyogerako ki? Ekyo kiri gyali ekintu ky'okulaba buli omu yaba amanyi kyawulira mu ye n'agamba nti nze kati bakole bwe bati tomanya kati ebimu ku bigendererwa bye twafunye mu eno wiiki mu wiiki ennamba ekisooka mwalimu okumucelebratinga obulamu bwe kye tuliko wano osanga singa yatwalibwa mangu teyalifunye mukisa atuukako ku National Theatre wano alabe ku laavu abantu gye bamulaze omulambo gwakatuusibwa wano oba omubiri gwe gwakatuuka wano naye olaba nti abantu bazze dda omulala basobola okumutuusa wano n'otalaba abantu be bajja oba ne balwawo okutuuka naye eno laavu sofa gye tulaba kitegeeza abadde muntu w'abantu ekyokulala nategerako nti waliwo abaana abadde ebweru wenjogerera baatuuse abaana be bonna we bali ekyokulala oluusi obudde buli bugaziwamu nga we kiri today kiyamba se walinza okubayo namwandu nga twali tetumumanyi buno bwe budde bw'okubeera nga ataavaayo oluusi n'emmaali y'omugenzi buno bubeera obudde obutuufu obw'okulondoola ensonga ezimu ezifaananaku ezo so obudde obwo bwe buba nga tebukosezza abo babeera basigaddewo ate lwaki nedda omuntu yenna asobola amakyayagala
kale kubana abantu abasemberera like nga agamba abadde muntu wange naye nga tetubeera nnyo okumpi naye omuntu nga afudde aba abantu ababeera okumpi ne casket ate nga babadde tebabeerawo omuntu oyo nga mulamu oboogerako ki okusiima agenze kya culture ekyo omuntu ne baba abadde mubi kati ffe culture yaffe engeri gye tutamanyira kufa omanyi kigambo okufa tekimanyirikika omufulu wadde tukyalina programu nnene naye okuleka okumutwala kati nga tugenda okutwala Honorable Kato Lubwama okuwummula emirembe so mu culture yaffe twakula tukimanyi nti omufu tebamwogerera kibi kati ekyo kyo tusooke tukkirize culture nga we set up eri ya society basobola okwogera ebirungi babyogere naye mulimu point mu kyoyogedde abantu okubeera ng'ovaayo nga munna amaze kutuuka ku kisembayo naye ng'ate mu bulamu kuba kyemmanyi nti mu bantu be tulabye oba ku ssente ezisondeddwa wano mu lumbe kiraga bulazi nti Honorable Kato Lubwama abadde akoze emikwano egy'amaanyi abalinamu ssente oba okiraba naye wabeerawo embeera nga abadde alina abamu baatuukirira bambi tusaba ekintu kino kikyukemu omuntu abanga alina obuyambi bwakwetaagako ng'olina obusobozi jangu omuyambe okitegeera tolinda amale kutuuka ku kisenge oba okiraba mu mbeera emu oba endala ate era tujja kuba nga twebaza abantu babasobodde owangaalako naye oba buli munnayuganda alina kyakoze mu bulamu bwo notabadde nti muntu mulamu nnyo nti oba abadde nti buli kimu kiri 100%. Tumulabye nga mu bulamu bwo obw'ensaasoomozebwa n'ekirwadde eky'omutima yatwalibwako ettake afunye okulongoosebwa okw'enjawulo naye ezo zonna tezibadde ssente ze babadde bantu kale majazi nti tunenya abo abatavaayo naye tukkirize nti waliwo abayambye kuba endwadde gy'abadde ayina ebadde etwala ssente eziwerako buwanana era olabye nti abantu bakoze eki basonze nalabye mu lumbe ku speeches ezimu ezakoleddwa ng'olaba nti baŋŋambye nategeddeko nti n'abanuupu bennyini babadde basonda eweetaagisibwa mu kujjanjabibwakwe naye ng'ate tujjukira bulungi omugenzi tumulabyeko enfunda eziweranga ekigambo nuupu era olwedde ajja kikonako nti obwana bwa nuupu biki so kitegeeza nti machazi olaba batabadde naye ate ababadde naye babadde bangi kale nga tumbawumba omugenzi ono Honorable Kato Lubwama omuyigako ki ekisookera ddala njagala nnyo omuntu ali real ng'oli wa ddala nga kyoli kyekyo nga tofekinga life ekintu ekyo yenjiri gyenja okutambulirako paka okitegeera nze nembeera nga nyina platform weni nga nfunye omukisa ogwogera ekigambo ekyo njagala nnyo abantu tubeere real eri obulamu bwaffe then ekyokulala enengeri gy'abadde alina ekifaananyi kyeyeeteekako ng'omuntu asobola omunyooma enkola eyo nungi nnyo y'abawanguzi buli wonyoobebwa mu society oba muwanguzi nga gw'omanye ekituufu ky'oli so abadde alina ekyo ekifaananyi kyeyeeteekako ng'omuntu amulaba ng'omusaazisaazi naye ng'ate ye alina gy'afuukira sirias ale n'akola n'ebigenda mu maaso kuba kati olwaliro wootunulira mu theatre yabadde akola ebyenjawulo agezezaako n'okuteekawo theatre nga yazirwani nga ye yennyini mu mikono gye ne bigaana bugaanyi abangi kye batatuuseeko mu bannakatemba yagenda ne yeesitula n'akwata ssente ze n'azinvestinga mu TV ng'ekira kyatunulidde kukwata drama n'emizannyo gyammwe egyo mizannya gibeere nga girina platform yagyo nga jjo ekyo no kikolebwa muntu alina buvumu alina kigendererwa alina kirooto oba okiraba ku bintu ebirala tusobola okutunuulira awandiisa ennyimba nga za message ayimbye ennyimba ze nakati bwe muluwulira olaba nti ennyimba zikyaliwo ku rediyo yakikola n'akituusa gye kirina okugguka n'akiteeka ku climax olwaliro woddayo okunoonya abantu abayinza okukola kaliisoliiso nga bwe baamukola abasatu oba ng'otunulira position ye gy'abadde alina era olaba nti tukyayinza okukinoonya ebbanga lyonna so mu kino buli kyokola mu bulamu kikole n'amaanyi lemerako beera n'ekirooto mu ekyo kyokola manya abantu tugwa mu bintu nga tetumanyi lwaki tubirimu oba nfuna naye ye akoze buli kimu wabadde ayamba kati nammwe abaana abadde basembyeyo kuba kati gwe naawe ogenda tegeeza eggwanga yeggw'omu ku baana Kato Lubwama babadde akyataddeko emikono kussa omwami Andrew Benon Kibuuka omwami Senkubuge bonna bavuddeyo bayamba so gwosobola nawe otuwa ku experience yo wabadde babasembeza babadde bababisaamu amaaso babadde babacunga babadde bakikola mu kifaananyi ki okusookera ddala nze mbadde sikolangako na mwami Kato Lubwama mbadde ntandise okukola naye kweno project
gyalese etandika ceasefire era ng'eriyo nga 29 ku Serena Hotel. Naye nze ku ekifaananyi kye yansiigira Kato Lubwama I think yandabanga I can kubanga babadde bagaba party naye nga waliwo party n'agamba ono omwana yagenda ogituulamu okitegeera nti akutunuulira n'agamba toyina kyokoze tewaliwo kyakulabeko n'akulaba n'agamba oyo akisobola okitegeera kati afiiridde mu bbanga lyembeereddeko naye nga nakafuna omukisa ogubeera okumpi nnyo ne honorable that hurts era kinnuma nnyo naye nga mu bbanga ettono lye mbadde nalya naye muntu mukakamu era bw'abanga ali serious tosobola mmanya nti yoli abeera ku zi TikTok oba ku YouTube channels z'abakasuku n'abeera ng'asakaanya you get if he is serious abeera serious bw'aba akola kino aba akimiininga era bino nze sitekinga bintu byakola ku TikTok oba byakola ku interview serious sibitekinga kubeera serious lwansonga alina personalities nyingi ez'enjawulo bw'aba atudde wano ng'azanya abazanya bw'aba ali wali ayimba abayimba bw'aba ali ku TikTok aba ali ku TikTok so nze kyakola akikola yenna buli we yeekalinga naga kati nkutte eno direction agenda yenna ate ekyokulala abadde apima obwongo bwaffe kiki twagala owulira wakati mu mbeera eyo kiki baagala okulaba nga nkoze oba okiraba so muntu abadde wanjawulo si byakufa bino betugaa nti omuntu bamwogerako ng'afudde ow'amaanyi asigala amaanyi gaagalaze era kati wano nzikiriza mu abo abangi abagamba nti tucelebrate ng'obulamu bwe naddala nti yatugaana okugamba mbu ate kukaaba era biki naye let's be happy and celebrate him kubanga mukama mutuwadde ekiseera ekimala era alwaniridde obulamu bwe kuba abadde n'ebimusumbwa ye nga ye naye n'alwana ng'omuntu so let's celebrate him tinewaaba atuvudde ku maaso we learn to remember honorable Kato Lubwama nsigadde nze Tasha Michi the Magical Princess byebyo no oyina kisembayo wiiki eggwako lwakusatu gye yalaama wagenda okuba nga aziikibwa that is enkozi leero tuli ku National Theatre lunaku lwa bbalaza oba mmande olwokubiri bajja kuba nga ate bamutwala omusabira ku St. Matia Mulumba kodi Kampala awo then ayolekere mu kyalo kwegamba olugendo lugenda lutambula mpola yatandika ali mu ddwaliro ne wayitawo ennaku n'atwalibwa ewakaawe ewaka kati asiibudde lubeerera ali ku National Theatre bwe twogerera nawe agenda siibula bwe tunaakeeseza olunaku olw'enkya nawe asiibule paka ate wanaatwalibwa aziikibwe kale afune ekiwumula eky'emirembe mukama amulamuze kisa. Keep watching Kafton Music. Kisitu Electronics tuzze nga tutunda ebyamasanyalaze ebyenjawulo. Solar system yaffe esookerwako gibe emitwalo 10. Pano tugikuweerako, battery tugikuweerako, regulator, load wire, system yaffe esemba. Tukuterako size 40, wabula yo kubeerako DC fan nenga ya solar. Omuntu osobola okujja ne tutuula ne tulaba kintu kye kisuutinga mu nnyumba yo. Oba nongamba nti oyina TV yo ready. Wabula oyagala solar backup ya solar. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kuwonooneka eba ngumu. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okkolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli buloka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanker ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp
babere nga ate bakutereereza ebyakabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pallaso Tiles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe wagula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kossa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp. Naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana.